Okulabula okw'amaanyi era nga kuno kwakoleddwa Winnie Byanyima nga alabula Muhoozi Kainerugaba nti munnange wandirekeddaawo okwogera ku bintu by'otategeera ebikwata ku mukwano gwange ne kitaawo ogwaliwo mu biseera ebyayita, nti togezaako ate kuguteekamu bigambo by'otamanyi bya bulimba kubanga kijja kunkaka ate okuleeta bwino asingawo awo. Ekyo munnange nja kukikola. Kati nno kuno kwabadde kulabula eri Muhoozi Kainerugaba era nga kwakoleddwa omukyala Winnie Byanyima, mukyala wa Dr. Kizza Besigye. Naye okumanya obulungi ensonga eno, Winnie Byanyima biki byagenda okwogera, byagamba kugamba agezezzaako kubeera nga atubuulirako akatonotono, era Muhoozi biki bye yazzeemu oba bye yayogedde Winnie Byanyima ebimuleetedde okubeera nga alabula. Kati ate era Steve tulina okumanya Winnie Byanyima yayogedde ki ekyalidde Muhoozi okubeera nga naye ayogera bino ebitasanyusiza Winnie Byanyima. Ate era tulina okumanya lwaki Winnie Byanyima yazze okwogera ku mukwano ogwaliwo wakati we ne Gen. Museveni ebiseera ebyayita kyavuddewa. Naye nga sinaba kugenda eyo yonna, njagala okukubuulira nti tumanyi Andrew Mwenda kuba ye yaleese bino byonna era nga ono tumumanyi bulungi nnyo Andrew Mwenda, nti oba bwe tugamba nti embwa ya Muhoozi tuba tetuvumye nti eboggolera eri embwa ya Muhoozi we Andrew Mwenda, nti ye yakola ki, yajja okuseesaamu oba yawabula kubaka kati ono ye CDF advisor Andrew Mwenda. Kati olwo kubanga jjukira nti yatuwa olumu n'ebifa mu lutalo e Congo. Naye kakati Andrew Mwenda yaleese topiki eno nga agezaako provokinga Winnie Byanyima, kwegamba nga alowooza nti agenda kumuleetera okwogera. Oba kati abantu abamu akugamba ebintu ebiyinza okujja ku waya, kumbe omukyalo ono naye njagala okukubuulira nti si ye muntu avaako nga bw'onoogamba nti aveeko, era abajja bikuleeterawo. Kati coincidentally oba oliawo Andrew Mwenda kyataategedde ne Muhoozi nti ate ono ali mu kuwandiika katabo, kati ng'alifaringa katabo, ekintu ekiyinza okuba nga ate kyaleetedde Muhoozi okubeera ng'akubagana kubanga yasindiseyo omusajja we Andrew Mwenda nti amugambe bw'oti yogera ku byaliwo, kati obujja bwalina oba balina ebyaliwo wakati we ne taata wange bifaawo wonna. Kumbe ono ate alina akatabo bwe kye tamanyi. Kati Muhoozi alabika ndowooza n'ayagala ayongere script, ayongeremu ebigambo mu katabo mbu Winnie Byanyima byayinza okuba nga teyawandiise mu katabo. Kitaata wange yakugoba bugobi, oli mukyala mubi nnyo, wayagala otukyankalanye mu maka gaffe, wasanga tuli bulungi. Kati Winnie Byanyima naye kwegamba nga ayongera okubeera nga annyonnyola nga yanukula Muhoozi nti bwe yamanya kitaawe nga nalina emyaka 3. Kati ate gwe gweyogerako nga maama we yamumanya mu myaka emeka. Ebyo byonna kwegamba biyinza okubeera very interesting okumanya ani first lady wakati gye tulaze ani yalina okuba. Kakati munnange Winnie Byanyima bino kwegamba okutandika Muhoozi okubeera nga statement Winnie Byanyima gye yakoze eyatini Muhoozi okubeera nga ayogera byeyayogedde byavudde ku Kanale Mugume nga abuuza Winnie Byanyima ebibuuzo, era Winnie Byanyima yagambye nti nze manyi Museveni, namanya Museveni okuba nga nina emyaka 3, era munnange nze ndi mwetegefu okubeera nga ate njiwa bwino omulala okwesipozinga Museveni singa bagezaako okwagala okutta Besigye. Winnie Byanyima kakati Winnie Byanyima nga bwe nkutegeezezza nti ono tutumanyi obulungi mukyalo wa Dr. Kizza Besigye yayogedde bye yayogedde era nga byabadde bikwata ku mukwano gwabwe ogwaliwo edda ne Gen. Museveni mu history, era n'ayogera ne obunkenke obwaliwo
kwegamba okusomooza okwaliwo mu biseera ebyo yakoonyeko bukoonyi, naye ate n'atugamba nti ng'ayongera okulaga obunkenke obubaddewo kasokedde nga afumbira Dr. Kizza Besigye. Waliwo mu mboozi emu we yatutegeereza ku biki ebyaliwo nga Besigye asalawo okubeera nga yeesimba ku General Museveni na biki biri Banyima bye yakola ki bye yamugamba nga bali eyo mu kazigo gaabwe saidi za oba Luzira eyo nga Besigye bini Banyima abagenze kukola nga bw'omanyi omukyala ali bize, Besigye alinze ku buliri awo mbu ku kitanda kyabwe amusanga awo. Kakati Banyima bw'atyo yabadde agabanako naffe era ng'atutegeeza nti mu kaseera katono nnyo ajja kuba amaze okubeera nga atubuulira emirundi Museveni gy'agezezzaako kubanga atta Dr. Kizza Besigye. Era nti alina crucial information on that matter. Alina kwegamba bwino atalina alina ku nsonga eyo Museveni emirundi gy'agezezzaako kutta Besigye, oba oli awo naffe abamu gye tubadde nga tujja tulaba. Kale bw'atyo Bini Banyima yagambye nti ye si mweraliikirivu ku propaganda gwe bagezaako kuteekawo. Era n'agamba nti tewali kubuusabuusa, agenda kubaddamu, tagenda kusirika busirisi, agenda kubabuulira. Agamba nti alina bwino gwagenda okujjayo, era nsuubira okubanga nti kakati saidi ya Muhoozi bamwenda batudde obufoofofo, mukazi agenda kuleeta ki? Bannangu natumanyi obuziina bwonna, mukazi agenda kwanika obuziina, ffe tulina ki ekyokulwanyisa? Genda ottukize eby'omukwano gwe ne taata wange, tutandikira awo. Kakati munnange bwe yabuuziddwa oba nti yabadde agezaako kutiisatiisa, Banyima n'agamba nti nedda, sigegezaako kutiisatiisa, wabula ngezaako kulabula. N'agamba nti bwe kiba nti keesi ya Besigye oba omusango gwavunaana Besigye bwe gugezaako kutta Museveni, kakati awo nange ngenda kubabuulira emirundi Museveni gy'agezezzaako, ona butya Museveni bw'agezezzaako, bwazze ng'agezaako kutta Dr. Kizza Besigye. Era Banyima nayongera okubeera nga annyonnyola nti byayogera bibaddewo emyaka gyonna emabega, wabula tebiri focused ku keesi eno eriwo eya Besigye. Era n'agamba nti alina important facts ezisobola okubeera nga zaanika abo abagezaako kusibako bbaawe nti yabadde agezaako kutta General Museveni. Era n'agamba nti zino facts zagenda okuleeta zigenda kuba zituyamba nnyo okuggyawo obulimba bwa gavumenti bwegezaako okubeera ng'eteeka mu bantu. Banyima era nga ayogera ku byafaayo bye mu mukwano ne General Museveni, era nga topiki eno munnange mu mawulire mweri nnyo, kubanga jjukira nti mwezi guno gwennyini erokozeze nga 2 Banyima yakkira omutimbagano nga ayanukula Andrew Mwenda, kubanga kati wano Andrew Mwenda bwe yatandikira okusinya ku bino tubadde nga tuwulira biwulire ebya Museveni ne Banyima. Kati Andrew Mwenda nga benkugambye nti embwa ya Muhoozi olwo eboggola bagitumye kigenda oyogere bwoti. Kati Andrew Mwenda munnange olwo avaayo agezaako confusinga baali ne ba Ssemujjuŋŋanda bwenze jjukira, era ku talk show yali Frontline, ng'agamba nti kakati Andrew Mwenda yagamba nti yali abuuza ekibuuzo nti ebyafaayo mu mukwano gwa Banyima ne Museveni nti birinawo kwegamba akakwate mu kukwatibwa kwa Besigye, nti abantu bakitwalayo batyo nti mu kukwatibwa kwa Besigye ne bamusiba mu bumenyi bw'amateeka olw'okubanga Museveni yali
ng'anyookesa ne Winnie Byanyima biseera ebyayita. Kakati Byanyima bw'atyo n'arespondinga nti newankubadde waaliwo ebyaliwo ne Gen. Museveni omukwano emyaka mingi egiyise emabega, naye ate bwegamba tebirina makulu mu political climate eno, era kwegamba tebasanye kubeera nga babyogerako kubanga tebirinaawo kakwate kubiriwo essaawa eno. Era n'agamba nti Museveni ye muntu gwe mbadde nga nzija mmanyi nti abadde nga amumanyi nti yatandika okumumanya Museveni bwe yajja ewaabwe Winnie Byanyima yalina emyaka 3 gyokka, nti kati amumanyi obulamu bwe bwonna. Kale kwegamba nti ebyaliwo byonna ebyo tolukubona amumanyi obulamu bwe bwonna, kale tebirina makulu mubiri w'essaawa eno. Era kati nti oba abantu abamu kati nga 9 tebasanye na kubyogerako kubanga nti oli yali family member kumpi. Kakati era bw'atyo n'alaga obutali bumativu oba okwemulugunya eri abo abagezaako kugamba nti ebyaliwo oba omukwano gwabwe ne Gen. Museveni ebyaliwo edda omukwano nti bye bivaako skandal eno eriwo essaawa eno oba okubonaabona kwa Dr. Kizza Besigye. Nti abantu abamu balowooza nti relationship yange nti erinamu element of scandal, era nti eyinza okuba nga emuleetera okuba nti naye kennyini nnyini alimu kye bayita oba obujja. N'agamba nti abo bakyamu, n'akakasa nti kye baali balina wakati we ne Museveni yali normal relationship. Ekintu ekyo nno Muhoozi kye yabadde akomentingako eri kyekyamuleetedde awo yasinzidde mbu bo baalina normal relationship eyalimu challenges ng'eza bulijjo zonna, era ne bagivaamu emyaka mingi emabega. Kakati newankubadde nga Byanyima ye atugamba nti topiki eno bwebanga ddala erimu eggumba abantu nga baali yagadde okubeera nga bagimanya nga Andrew Mwene byadde bagezaako okubeera nga abiziikula, naye n'akakasa nti teyabisudde muguluka mu katabo ke, nti alina akatabo ke yawandiise kanaatera okubeera ng'afulumya. Kati ebyo byonna bye mwali badde mwagala okumanya biri mu story mu katabo ako, ate era nga still si ye story enkulu mu katabo ako, eyo story entono nnyo mu katabo eyogera akatabo kogera ku bintu bingi nnyo. Mbu just kwegamba agezaako balaga nti ne mu katabo kali akyogerako ko naye n'akiyitako n'agenda ku bintu ebirala nti byaliwo kaseera katono. Kakati eyo nga tuvuddeyo akutegeezezza nti oba oli awo tunaafuna obudde nja kubuulira Winnie Byanyima engeri gye yajjamu okumanya Besigye ng'asalawo okwesimba ku Gen. Museveni n'obunkenke obwaliwo. Naye munnange olwo tujja kukulabula kwa Byanyima eri Muhoozi, era ng'amugamba nti relationship yange oba embeera gye twalimu ey'omukwano ne kitaawo yalimu ebintu bingi nnyo. Kati wandibadde omanyawo okoma kubanga ate ggwe tobimanyi. Jjukira nti Muhoozi naye yaze okwanukula Byanyima nga Byanyima amaze okugaa nti baalina normal relationship. Kati Muhoozi kyagezaako okukuba, ageze okulaga nti ono omukyala yageza kukyankalanya amaka gaabwe, famire yaabwe agikyankalanye, yali mukyala mubi nnyo, era kitaawe yamugoba na bugobi. Byonna ngenda kuba mbikunyumiza mu maaso awo. Kakati Winnie Byanyima bw'atyo yalabudde Muhoozi Kainerugaba nti munnange lekeraawo okukola remarks z'okola, lekeraawo okwogera eby'ensimatto by'otamanyi ku mutwe n'amagulu ku byaliwo ku relationship yange ne kitaawo Museveni, lekeraawo. Era n'amugamba nti
njagala okubuulira, njagala okubeera kiriya nti story eno munnange erimu ebintu bingi nnyo ebyaliwo wakati wange ne kitaawo, erimu ebintu bingi nnyo alabula nti ebyaliwo wakati wo ne kitaawo bingi nnyo, story mpanvu. Era bwentyo nsazeewo okubeera nti ebyayita mbikwasaganya n'ekitiibwa mu kubyogerako. Bw'atyo bye yakoze eki bye yalabudde ng'alabula tukyayongera okulabula akyamulabula muga nti mbikwasaganya na kitiibwa kati. Naye nti singa munnange ogezaako okukola omutwe omunene kwegamba n'okola embeera gy'otera okubaamu bulijjo nga weesuulamu akalogo ejjoko, oyogera tosirika, oyagala oyongera okukomentinga ku nsonga eno okwongera okusima, munnange kiba kitegeeza nti kijja kuba kinneetaagisa ate okujja ne evidence ey'amaanyi ennyo, hard evidence of the facts. Nja kuleeta facts. Kati bwentyo munnange nsigala njagala mbeere nga enkwasaganya gye mbikwasaganyamu ya kitiibwa. Naye choice yiyo era namugamba nti I consider this matter closed. Era ekintu ekyo abantu njagala mukijjukirenga nga Winnie Byanyima atuuse okugjayo ebyama nga Muhoozi alemeddeko, amugambye nti ye asalawo byonna ebyaliwo kugamba abyogereko naye kitiibwa tayagala kusima diipu. Kale bw'abanga Muhoozi ye akyayagala okubeera nga abyogerako, amulabudde nti munnange choice yo kubanga ngenda kujjayo hard facts. Era namugamba nti kansubire nti no topic egaddwa, kitegeeza tulekeraawo okugyogerako. Ekyo njagala mukinootinga, agambye tulekeraawo okugyogerako. Kati Muhoozi musajja wammwe gwe mutera okubeeraawo nti general ajja kujja ayogera omukazi agenda ajja akubewo ekintu kwegamba ekintu ekirifaanaganako. Just kati nkuwa example, kuba abakazi boogera ebintu bingi, njagala okubuulira abakazi abadde akyawaganye n'omusajja ayinza okwogera ekintu gwe soga gwe naka animal katono kalingaawo akalwasa bwe bityo ebifaanaganako bwe bityo. Sigambye nti kati mukiteeke kwoli, naye ngambye nti ayinza okujja n'ayogera ekintu bwe kityo. Okitegeera kwegamba mu ngeri y'obusungu. Kakati ate story neebeera nga omwana ne yali muka kitaawe kati batandise ku discussinga animal bigenze mu as far as that. Kakati ekyo kyagezako mulabula nti munnange togezaako naye choice yo oba oyagala genda maaso, nze naye ngenda kujja ne facts. Kakati kiti gye Museveni okuyita mutabani wa magambo owange wakiri ddamu oyogere ku Sudan, ddamu oyogere ku Congo, kola bwoti naye bino biveeko kubanga omukazi ayinza okugira ate facts ziba facts. Kakati bw'atyo ng'amugamba nti singa ogezaako okwongera okupresentinga false narrative, ogezaako okuleeta obulimba bwo ng'obuteeka mu bantu, namugamba I may need to provide hard evidence of the facts. I prefer to maintain our dignified approach. Kitegeera nti approach kwe bintu babikoonako bukonyi bwe batyo mu ngeri y'ekitegeevu. Naye choice yo era I consider this matter closed. Ako mukajjukirenga nga Muhoozi agezaako okwogera nti olwo bumuwaana bumupika amaze okuyiwayo, omukazi ajja kwogera ebintu naye nze njagala abyogere. Nze kituufu kiri nti njagala abyogere. Njagala abyogere nze mpulireko ku bintu ebyo. Kakati njukira nti bwe tuli essaawa eno giraavu baziggyeko tuli ku bbeeya nnaku, eŋŋumi bazeekuba butereevu, tekuli yadde ne bu bandage bwe basibako buno babuggyeko. Eŋŋumi zikola ki? Bazeekuba butereevu. Kati bwe tuli bino bidiplomatic biki tebikyaliwo, kyenjagala omanye. Kakati munnange Muhoozi Kayiniro gwaba kati gwe tugenze ku biki byeyogedde
ebyaleetedde Winnie Byanyima ate okulabula kuba kati nkubuulidde gye byava Mwenda bye yabireeta ne bijja bwe bityo. Winnie Byanyima naye n'abaako kyayogera ku normal relationship. Kati Muhoozi biki bye yayogedde nga Muhoozi eyatumye Mwenda genda oyogere kati mukube kano kabomu. Kaakati munnange bino byazza oluvannyuma lwa Byanyima nkugambye okugamba nti it was a normal relationship with the President Museveni. It had some challenges and I left it, but it is not relevant to the political discussion. Kiraba nti baalina embeera y'omukwano engeri eya bulijjo ng'abantu abalala n'omukulu naye kwegambikiriza baayombanga ne basanyuka ate ne bawabuligana bwe batyo ng'era abantu abalala. Nti kyayogerako nti waaliwo challenges ng'era relationship endala yonna eri nnomo, naye twagivaamu twagireka, yakomekkerezebwa. Era n'agamba si kyamakulu ng'agamba kati olwo purezidenta kati olwo Muhoozi awulira, naye si kyamakulu kubeera nga ate tukyogerako mu byobufuzi essaawa eno. Kakati Kayini Rugaba olwo awulira tetumanyi sitasi mwe yabadde nga bulijjo sitasi gy'abeeramu eri questionable. Olwo munnange engeri gyekiri nti akola nga senior presidential advisor on special operations, bw'atyo n'agamba si kituufu Byanyima byayogera si kituufu. Era n'agamba nti tewaaliwo kintu nga normal relationship, tewaaliwo mukwano nga ogwa bulijjo ng'oba ogw'abantu abalala. Ne kitange tegwaliwo, wali disaster eri kitange. Era n'agamba nti wasanga taata naffe family nga tuli wamu n'ogezaako kutukyankalanya. Kati omwana ayomba ebigambo bya maama we. Era n'amugamba nti oli mukyala akyankalanya, omukyala w'ebizibu gwe siyinza kulojja. Era n'agamba nti tewavaawo buvi ewa taata, tewavaawo buvi, tewagenda bugenzi nti ogende. N'agamba muzeeyi yakugoba bugobi mu nnyumba ye Desemba 1986, mbu yakukwata n'akuwalaawala paka ku mmotoka. Era wali okaaba ndeka Museveni ndeka. Bw'atyo n'akuteeka mu mmotoka n'akuvuga n'akuzayo mu bakadde bo. Naye nsuubira okuba nti bwe babikola omukyala ataasoma, omukyala ateekolera, omukyala nsuubira okuba nga bwe kiri. Ne kati mu kiseera ekijjukira Museveni amaze okubeera ng'awamba, kakati olwo tumulaba Museveni ng'agikutte agirimu. Definitely bya bulimba, naye kati tunaatera munnange ate okubeera nga tubitegeera. Kuba mukyalo ono Winnie Byanyima executive director wa UNAIDS naye si bijanjala okulya, kubanga bw'atyo ng'atutegeeza nti alina akatabo k'akolako era nga kalimu n'ensonga ezo biki ebyaliwo ne Gen. Museveni, romantic moments, ate naziri moments eza tension n'ebirala. Valentine yali yabwera ebiseera byakiriiwo kuba Sematemba yagireeta CBS zijjukira, naye oba mu kiseera ekyo waliwo olunaku lw'abaagalana. Kati bera tugenda kuba tubitegeera, okitegeera mu katabo ako. Kati oba oli awo waliwo obunkenke obw'amaanyi, waliwo obunkenke obw'amaanyi nti era bannange nga simanyi bannama mulindiridde nga nze, naye bino byonna yabyogedde ku mukutu gwe gwa X nga agezaako okubeera nga ayanukula Winnie Byanyima. Yabadde ayanukula Andrew Mwenda gye byatandikidde ku topics gye yayogeddeko nga ayogera ku nsonga z'omukwano gwa Winnie Byanyima ne Museveni gwasooka. Kati Kizza Besigye mu makkati awo nti oba birinawo okwo kugamba akakwate ku biriwo oba okitegeera. Era Winnie Byanyima n'amugamba nti munnange bwe kiba nga it is of your interest, bw'obanga okyagala ngenda kukikuleetera
kubanga nakisingise dda mu katabo kange mwekiri era story enyuma nnyo ajjukira nti Dr. Kizza Besigye bafumira Winnie Byanyima ennaku z'okwiza 7 mwezi gwa July 1999 wali ensambya era Byanyima bwe batyo nga tumaze kukitegeera nti ate yaliko mu mukwano ne General Museveni n'afumbirwa Besigye mu butongole ne bazaala omwana Anselm tumanyi obulungi Anselm Besigye essaawa eno ali mu kusoma PhD Columbia University New York. Kakati munnange nga bwe nakutegeezezza nti oba oli awo tuyinza ate okuyisitako mu mbeera Winnie Byanyima yali ku ki ne Besigye abuulira ddi Winnie Byanyima nti ngenda kubeera nga neesimbawo 1999 Dr. Kizza Besigye nga bwe nkugambye nti mu kiseera ekyo nga serving military officer yali munnange kyajje aliriizinge era nga afulumizza endowooza ze ku gavumenti gye yali avumirira era nga yapabulishinga be yali yeemulugunyaako ku gavumenti ensi yonna n'ebitegeera. Kati Besigye yannyonnyola lwaki Museveni yali avudde ku ebyo bye baali bateesaako oba bye baali bajja nabyo original ideas ze baali kwe yabakubiranga propaganda siyaasa we okubaleetera okubeera nga beeyunga ku NRA. Besigye yannyonnyola byonna ebyo biki ebyaliwo era kikimuleetedde okubeera nti avaayo ayogere mu kiseera ekyo ayogera 1999 nti ensonga ezabaleetera Museveni ze yababuulira okubeera nga balwanyisa gavumenti eyaliko regimu eyaliko ensonga ze yabawa nti kati baazivaako dda. Kakati Winnie Byanyima 1999 ono yali MP wa Mbarara Municipality. Byanyima bw'atyo yali yakava mu palamenti y'omukaaga end of year party agamba nti ekiro midnight December 1999 yasanga Dr. Kizza Besigye nga ali ku kitanda awo ali mu kusaba nga bw'onoofukamira awo ku kitanda oli mu kusaba wessaala yali etambulira tetumanyi. Kakati olwo nti Besigye yali amulinze nga bw'onoolirawo ku mwagalwawo baali baakafumbirwa laavu ekyali mpya nga bw'obimanyi wakati waliwo tutakola ki tutagenda naye gwe kati just okuba bufaananyi noga okay after the bebityo. Kakati baali baakafumbirwa nga emyezi mitono egyo gyakayitawo era baali basula luzira eyo nga tebannabakubira nga bazimba ekasangati. Kakati agamba nti bwe yakomawo yasanga Besigye n'abakubira nga yeebaka era n'amugamba badde nkulinze tugende twebake naye nina ekintu eky'omugaso nnyo kinjagala okukubuulira era wo yamutegeereza nti yali ayagala kwesimba ku Museveni amuvuganye 2-1 mu kalulu ako. Kati Besigye abuulira Winnie Byanyima era Winnie Byanyima agamba nti kino ebimu ku bintu kwegamba ebyamuleetera obunkenke obunene ennyo mu relationship ye ne Besigye era nga agamba nti yagezaako kumubuuza nti munnange kyoyingiramu okimanyi omanyi kiyinza okutuukako ne famire oba n'abantu bo abakwetoolodde kubanga Museveni tasuubira nti nno ye ayinza okuvuganyizibwa tayinza nakikkiriza era agenda kufightinga back ekyo beera ng'okimanyi agenda kubonyaabonya nnyo. Besigye nga alabika mugumu nnyo era nga si mwetegefu kubeera nga kyayagala akivaako n'alemerako. Kale bw'atyo agamba nti yamutegeeza n'amugamba nti gwe badde okimanyi kati abantu nga Moses Kigongo Babirandisali
n'abalala bonna baasalawo obutagezaako okubeera nga bavuganya Museveni, kubanga Museveni ayagala kufuga Uganda paka kufa, era nga tukimanyi bulungi nnyo nti abantu abasoba mu 5,000 bo boogera 5,000 nti okukuba kubalyamu lukwe. Ba peasants abaafa mu lutalo olw'emyaka 5 nti okukuba kubalyamu lukwe. Kati yagamba nti kyajjukira Besigye nga batuddeawo ku buliri bwabwe okumubuuza nti ddala oluwoozezza ku kiki ekiyinza okuddirira. Namugamba nti kubanga oyo omusajja muganda wange agenda kuzza omuliro ate mu ngeri yonna yonna. Kati Besigye namugamba nti nze sibakyusa ndowooza yange, era nga bakimanyi bulungi nnyo nti kigenda kukomplikatinga obulamu bwabwe ne famire. Kati Winnie Byanyima atugamba nti Besigye ng'amaze okufuna okulaba olw'okwo okuva eri mukyala we Byanyima batudde awo ku kitanda kyabwe ekiro, nti munnange n'okutuusa kati emyaka 25 egyakayita nti Besigye talagangako nti yali agooseeko, nga bw'onogamba nti ave ku mulamwa, tamulabako ng'aliguleetinga n'ebintu ne bigezaako okubeera nga bibeera waasi, tagezaako kuliguleetinga yadde, era amulaga nti akyaliwo nnyo. Naye Winnie Byanyima agamba nti Besigye bwe baafuna ssente ne bbaawe ne bazimba, Winnie Byanyima ne bbaawe Besigye ne bagula ekasangati okuzimbayo, nti kati gavumenti yagenda neegula bupoloti obwetoolodde awo wonna wonna, yagula bupoloti obwetoolodde awo wonna wonna, ne bateekayo ne bazimbayo nabo amayumba, kugamba ne bateekayo basipaayizi ba gavumenti, nti lekasangati awo waliwo basipaayi ba gavumenti bazimbayo, ne baleta kamera ne bagiteeka ku kikomera kya neighbor ng'etunudde butereevu ewa Besigye. Neighbor n'agezaako okubeera nga munnange akomplaininga, naye n'akimanyire. Kati bazze bagoberera Besigye ebbanga lyonna, bamugoberera era enfunda nnyingi zaayogeddeko nga bagezaako okubeera nga bamutta. Winnie Byanyima bw'atukakasa nti Besigye waali awo, era juzi abaagenda omulambulako mu kkomera baagamba nti newankubadde nga ng'oggyeko ekyokuba nti abadde kwanga strike ayebye, naye akyali mugumu nnyo, akyali mu struggle nnyo. Kale kwegamba ebintu bino biwanvumuuko, era ebisinga obungi ndowooza kati ebiri diipu tugenda kwongera bwongezi kubeera nga tubimanya. Kati sabiyingiddemu ate kati embeera eri, ate Muhoozi wali mu ssenta, Andrew Mwenda, Museveni tutumanyi yagenda kuba asirise endowooza, Winnie Byanyima nga asikayo bwino. Singa Mukama atuyamba, Muhoozi n'ayongera, tugamba ayongera, fino nga tukola ki, nga twongera okumanya, kubanga tetwagala kuleka jjinya na limu nga sirivunu, osanga n'ekyo kiina gye kitutwala okumanya kiki ddala ekiri awo. Birindirire ggwe.